Kama febazo mikwano komyewo n'okuba jongero bbaga ziyiriza ku saddaaka twagambye nti abantu baali bamanyi kusala bisolo naye tugamba kyofiirwa ne bw'oba okiwadde muntu munno oba okisaddaase kubanga okifiiriddwa naye olwaleero nesigama ennyo okwogera ku mulimu gwa Katonda n'okusabira omukisa kubanga muntu munno yakusabira omukisa era ekyo nakyo Mukama akikkiriza naye njogera ku saddaaka ezijja mu maaso ga Katonda olw'obulamu bwaffe n'okukola emirimu gy'okusingira ddala. Kati tugenda kulabira ku bantu be twagala okulabirako ffe abantu abali mulimu guno ng'abalokole abagutegedde bana abantu ffenna bwe tuneegatta tusobola okukola omulimu guno naye nga twefiiriza saddaaka okuwaayo. Tulaba ekitabo ky'Ekuva 3:5 ono yali Musa ng'atwala abaana ba Isirayiri yali atumiddwa mulembe ogwo nga yaweereddwa obubaka obubatwala paka ate Yoswa bwe yabukwata okubatuusa ne Katonda amugamba bw'ati olunya olwokuna ti Musa n'abuulira manya kasoke alwa 3:5 lusooka Musa n'akuŋŋaanya ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri n'abaga nti bino bye bigambo Mukama bye yalagidde mmwe okubikola. Musa abuulira Abayisirayiri ebigambo Mukama bye yalagidde okukola. Kakati Musa taliwo mu budde buno nze ndiwo mu kifo kya Musa akuwulira ebigambo bino gwampuliriza. Kyekikuleeta kuleeta TV owuliza ebigambo bino abalala tebabiwuliriza naye gwe obiwuliza waliwo ensonga lwaki. Ensonga emu ku zo kwe kuwonyezebwa kwaffe kwe tusabasabira ababye tukola kwe kumanya ekyokukola n'ensonga endala nnyingi naye ensonga endala ya kwefiiriza kuteeka mu mulimu guno kuba Musa Katonda yamulagira nanga ndagira era yongedde okundagira mbabuulire saddaaka ezijja obbaleetera emirembe mu maka gammwe mu ggwanga n'awalala nga tukola omulimu guno. Olw'okulaba nti Musa n'abuulira ekibiina eky'abaana ba Isirayiri nti kino kye kigambo Mukama kyalagidde mujje ku bantu bannammwe ebiweebwayo eri Mukama buli alina omutima ogukkiriza alete ekiweebwayo kya zaabu ne ffeeza n'ekikomo. Ne bwe naakoma baali beetaaga ebintu bingi naffe mulembe guno twetaaga birala kubanga bali beetaaga engoye baali beetaaga bino naye ate omulimu gubaako ebintu ebyenjawulo kyova olaba abantu baabitemaatema bw'onoosomawo nga byali bya mulembe ogwo bitali bya mulembe gwaffe. Kati nange mu linnya lya Mukama waffe Yesu ntumiddwa eri bannayuganda mwenna abampuliriza nti Katonda abeetaaza saddaaka ez'okuwaayo ezinaatuleetera emirembe kubanga bwe tuteekateeka omulimu guno egwigiza abantu balala bangi bagenda bategeera ekyokukola bwe tubasabira babaako abasumululwa bwe tubaako kye tukolera eggwanga kibaako kye tutasa eggwanga oba ekitundu kubanga abalala tebanna bakutegeera naye tulina kukolera awamu okulabanga abantu bonna batuuka ku kigeera ky'okusumululwa. Kati nange Mukama ntume gye muli musobole okumanya ekyokukola nti Katonda twetaaga ssente twetaaga ze kompyuta twetaaga ze printer twetaaga ze kamera twetaaga ebizimbe twetaaga amataka amamotoka n'ebirala okukola omulimu guno n'ebyuma ebyenjawulo. Bw'oba weetuukidde wano osobola okumanya ebintu bingi n'olaba ofiisi bw'oba teweetuukidde osobola okuba akasimu n'oyongera okumanya oba okutwaniriza w'oli kubanga Katonda ntumye okubagamba nga bannayuganda bassebo ne bannyabo ti omulimu guno gwetaaga nnyo okuteekamu ensimbi gusobole okutambula kubanga gugenda kututaasa gwe nange era embeera ze tulaba ezijja. Tulabye embeera zino bassebo ne bannyabo mwenna muzirabyeko ezitambula mu nsi era abasomye ku bunnabbi abamu baabusomako. Ekirungi Mukama abutambuza wangi nga 2:2 Mukama yampa obunnabbi n'empandiika nti ekiseera kigenda tutuuka naddala eggwanga Uganda ng'ow'emmundu naye bimutabudde n'atagirina, omugagga bimutabudde n'omwavu, afuuga ne gubafuga bimutabudde, omusomesa ne gwasomesa nga bimutabudde, omwami n'omukyala nga bimutabudde. Ebyo byonna nabiwandiikako dda. Bwe twogerera omusumba n'ekisibo nga byonna buli omu bimutabudde. Abantu bonna bali mu kutabulatabulwa engeri gye banaakolamu ebintu kubanga kyobola tulina obulwanagano bungi ffenna mu makanisa ludda waliwo omukono gwa Katonda ogututabaala ne tulwanagana ne tubeera bwe tuti olw'ensonga nti Katonda bw'anyiiga abateekako omukono gw'okulwanagana ate bw'aba n'abasaasira abatumira muntu n'abalaga enkola eri bajjako obusungu n'ekiruyi musobole okukola omulimu gwe bassebo ne bannyabo. Nga bannayuganda bwe twalondebwa Mukama ndagidde olwaleero okubategeeza okwongera okubategeeza kuba mbategeeza ti buli omu awuliranga asobola okukola abeera wa ddembe era olunyi lw'esisomye mu kuvaawo ojja lwesomera lunyiri 2:1 lugamba nti buli muntu eyawuliranga ng'omutima gwe gumukubiriza buli lwe tukubuulira enjiri waliwo Mukama kyatuuza mu mutima gwo ekyo kyatuuza mu mutima gwo ne kikulemerako aba akikugamba bw'agamba genda eri omusajja oyo oba abantu abo obeeko by'obuuza Katonda yaba akugamba kubanga Bayibuli nti Omwoyo Omutukuvu ajja balumirizanga. Oyo akulumiriza si nze nkulumiriza ate Sitaani si yakulumiriza okukola ekintu ekirungi. Katonda yennyini yaba akulumiza okuyita mu mwoyo we towulira ebigambo ebyo yakulumiza okubeera ku TV eno bassebo ne bannyabo tijja kugibeerako mpulire yakulumiriza
ekyo kyakugamba kyolina oba ttaka oba ssente oba mmotoka oba kiki kyowulira nga kitudde ku mutima gwogwo okukola omulimu guno oba kusasula TV oba ne radio twongereko tusomesa abantu oba kukola crusade oba kuteekateeka gwe musumba ampuliriza oba omwami ampuliriza oba omukyala ampuliriza oba omukulembeze oyo Katonda akulumiriza naffe abakola omulimu ye Katonda y'omu yali owa Musa ye Katonda omu wa Mukama waffe Yesu Ebbulaniya bwegamba 13:8 nti Yesu jjo ne leero naluli ababumu ye Katonda omu yakoleranga mu Isirayiri ye Katonda omu akola mulembe gwaffe yakola n'abatume yakola naffe bassebo ne bannyabo naye ensonga enkulu kyenjagadde okuyigiriza abantu ebiseera ebisinga omwemutuku bakiyita kintu obedda kinnumiriza togenda bwenagenze nenfuna emitawaana obedda kinnumiriza yamba omuntu oyo saamuyambe n'afuna ebizibu ekyo ekikulumiriza gwe bayita omwoyo omutukuvu akulumiriza kati bembuulira mwenna omwoyo omutukuvu abalumiriza bayagala okukozesa bw'owulira nga omutima gwo gwokkiriza tukwaniriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu naye ono yalagira abantu olwo njogera nnyo okusinga ku bantu betukola nabo n'abantu abalala basobole okuwaayo okukola omulimu gwa Mukama gugende mu maaso abo nno nsoose nenjogera ku bantu betukola nabo ate ngenda kugaziyaako ne ku bantu abalala bano baali ddala abakolera awamu be baali nabo kati gwakola nange mu buweereza buno Katonda akulumiriza yawulira ku njiri eno ng'ozeeko okola naffe akulumiza kwongera kuteeka mu nsimbi tusasule n'ebirala byonna ebyetaagisa omulimu gusobole okugenda mu maaso kyekikulumiriza oluusi neebeerawo embeera egaanye kalaga sijja muwa mukisa kubanga takoze emirembe ne gikubula emitawaana ne gijja ebitandibaddeyo ne bibeerawo kubanga tokoze Katonda kyagamba kuweebwa mukisa ngenze mu Ezera kati ngenda kwogera ku bakulembeze nabo bennyini nga gavumenti ebitongole obwakabaka mujja kulya nga nammwe Katonda abalumiriza okukolera wamu omulimu guno tulaba ku basajja Ezera essula ya 7 olunyi lwa 10 kubanga Ezera yali akakasiza mutima gw'okunoonya Mukama n'amateeka ya Mukama okugagobereranga n'okuyigirizanga Isirayiri mu mateeka n'emisango waliwo omusajja Ezera mulembe ogwo nga bakomawo okuva mu buwambe yali akakasiza omutima gw'okuyigiriza omuntu akakasiza ddala ng'ekigambo kyayigiriza kivaayo bulungi oyo Katonda aba amwawudde ono yali amwawudde okuyigiriza kati Bayibuli egamba eti ebbaluwa nejjibwa mu bbaluwa kabaka Alutagizerizi gye yawa Ezera kabona omuwandiisi w'ebigambo n'ebiragiro bya Mukama era n'amateeka ga Isirayiri kabaka ono yali kabaka w'abakabaka nga yafuga amawanga gonna mu budde obwo nga bwaga nti kabaka Mutebi naye kabaka afuga abantu be kabaka w'e Busoga President Museveni abaako baafuga naawe mu kitongole ekyo obanga kabaka ng'otudde n'agamba muwandiisi w'amateeka ga kano wegulu yatuukira n'ebirala bwe bityo nteeka etteeka mu bonna abantu mu Isirayiri bakabona baabwe n'abaleevi baabwe kubanga baagala bwabwe okuddayo okugenda mu Yerusaalemi bagende naawe kubanga otumiddwa kabaka n'abateesa 7 okubuuza ebigambo bya Yerusaalemi n'amateeka bwe gali Katonda waali agali mu mukono gwo omusajja ono kabaka yali mugezi namwe nsubira bakabaka mujja kuba bagezi ab'omulembe guno ate okusingawo bwaga nti ensi erijjula okumanya kabaka yategeera nti abantu bano baddayo bava mu buwambe n'agamba Ezera nti alina obuyinza Katonda bwamuwadde ye afuna n'okubikula olusi okuyinza okulema abalala n'amuga nti obuyinza bwamuwadde obw'okuyigiriza kati basobola okuddayo ne bagenda naye n'alagira ng'alina n'abateesa be baatuula ne bateesa bassebo ne banya buyinza okuba okulya kitongole oba kkanisa oba gavumenti oba bwakabaka tuulako wansi muteese ne banno nti omulimu guno gunaatambula gutya gwe tuwulira okugenda okututaasa n'agamba nti olw'okumi okutwala effeeza ne zaabu bakabaka abateesa naye gye bawaddeyo ku bwabwe eri Katonda wa Isirayiri mifo kyabeera mu Yerusaalemi n'effeeza yonna ne zaabu gy'olisanga mu ssaza lyonna ery'e Babulooni n'ebiweebwayo ku bwabwe abantu bonna bye bawaayo ku bwabwe olw'ennyumba ya Katonda eri mu Yerusaalemi kyoliva onyekera ennyo okugula waliwo ebyali byetaagisa kati biri byali birala na bino byetaagisa birala ne wembireka olw'okumi kyonna kye mulisiima okukola effeeza erifekawo ne zaabu ne baganda be ekyo mulikikola nga Katonda mmwe bw'ayagala kabaka mulamba kyovudde nga mukulaga nti omulimu guno guba gukolebwa naddala guno gw'omulembe guzingiramu ne bakabaka abakulembeze nga pulezidenti ow'ekitiibwa abakabaka baffe abakulira ebitongole ne batuulako wansi ne bateesa nti ekigambo tukiwulidde kirimu omulamwa ab'ebitongole oba kitongole kya TV oba kyaki tukoze tutya okuyimira n'omulimu guno gutwale mu maaso baatuula ne bateesa kyemmanyi Katonda yabakyalira n'ayogera nabo namwe kyemmanyi bwe tubuulira enjiri waliwo Katonda bakyalire ne bawulira nti ddala enjiri y'amazima weewaawo manyi nti enjiri y'amazima etiisa bw'oba tonnalokoka etiisa nnyo bw'obona ebyokola etiisa nnyo naye ate omuntu yeekuba bukubi mu mutima nti Katonda bw'aba asonyiwa
akyasobola okutusonyiwa kituba tukola twekwate tukole omulimu tutereeze kyentera okubabulya nti Katonda ffenna atubanja kwenenya kutandika ku mukulembeze w'eggwanga okubaako bye tutereeza nga tutegedde amazima. Bano baasalawo ng'abakulembeze ne batuula ne bagera ensimbi zifunibwe nga zikkiriziddwa okutwalibwa zikola omulimu gwa Mukama. Ekyo abakulembeze nammwe kibakwatako bassebo ne bannyabo okubanga muyimira mulimu gwa Mukama mu bitongole byammwe bye mukulira. Oyinza okuba musumba okulira kkanisa kubanga obeera mukulembeze mu kkanisa eyo n'otuuza olukiiko n'ogamba nti enjiri eno gye tuwulidde esobola okutuyamba. Lwaki tetulwamu ne tuteesa ne twongera oba okugyetegereza oba tutegedde ne tubaako ne kye tusituka nakyo oba kye tubuuza nti kati gye tukole tutya ffe tuyimirirewa enjiri eno esobole okutambula etuyambe ne tukuwa ebyetaagisa kuba Kabaka ono yagamba nti mukole byonna ebyetaagisa Katonda wammwe byabalagira kubanga bye tugenda okukola tebiragirwa muntu bassebo ne bannyabo. Era weegenderezanga nnyo ng'obadde otodde ssente z'omulimu gwa Katonda oziwangayo n'omutima gumu oba ky'owaddeyo okuggyako bali nga bakoze ensobi kubanga bo Katonda baatuma ekyokukola. Oyinza obbagamba tinja bakolera kino basimira luzzi ng'oluzzi tetulwetaaga mu budde obwo ng'ate twetaaga ssente za kukola birala oba za TV oba za radio oba za kintu kirala. Kyava baga nti mutwale ssente naye Katonda mwe byabalagira mubikole. Lwaki emirimu egimu gikyamye egy'abasumba n'abaweereza bafuna abantu ne babassaako obukwakkulizo tikakati twagala nno okole kino na kino na kino ng'oluusi kye bagenda okukola oluusi si ekituufu. Si Katonda kyabatumye kubanga buli omu Katonda baako kyamutumye ne babawabya oluusi ne babakozesa ensobi. Ngenze mu Luka 8 kati njogera ku bantu abawonyezeddwa mu mulembe guno bangi mwenna abampoliza abamuwonyezeddwa nga temumanyi ne tubasabira nti waliwo ekigenda okugwawo tukisabidde kiveewo tubasabidde kino kibaveemu ng'oli omu ku bawonyezeddwa benjogerako n'abali mu mulembe guno gonna abawonyezeddwa de toba tonnayingira mulembe guno wadde toli mulokole bino bikukwatako naawe okubanga owaayo mulimu gwa Mukama. Luka 8:1-3 olwatuuka oluvanyumako Katonda n'atambula mu bibuga mu mbuga ng'abuulira enjiri y'obwakabaka bwa Katonda. Bali 12 nga bali naye n'abakazi abawonyezebwako dayimooni n'endwadde Maliyamu ayitibwa Magudaleeni yavaako dayimooni omusanvu ne Yowaana muka Kuuza omuwanika wa Kerode ne Susaana n'abalala bangi abaweerezanga n'ebintu byabwe bye baalina. Muno mwegattamu abantu njogera ku bantu oluusi abawonyezeddwa Katonda abaaba banja okumuweereza bassebo ne bannyabo. Era oluusi muyinza okuwonyezebwa endwadde ezimu ne zigaana emirimu egimu ne gitatambula bulungi nga Katonda agamba nti ye bo bankolera mulimu ki n'abawonya buwonya n'abayamba buya mirimu gyabwe kutereera bufumbo bwabwe kutereera. Waliwo omuntu omu yaŋŋamba nakyo kankyogereko kinzizidde sijja kumwogera omukyalo omu baamukolera kwebaza ennono zino n'atereera bulungi mbaga ne zibeerawo na biki ne bamugamba nno Katonda akuwonyezza alina omulimu ogwetaaga okukolebwa. Kyalo n'agamba amaze ekyavaamu ebyaddirira ate yafa bufi. Katonda ndoza yasalawo ng'alaba talina mugaso kubanga ne Yesu yasanga omuti ogutabala n'agamba nga buguganya okubala kangukolimire ne gukalirawo. Kano ayinza okutunulaga nti omuntu muwonyezza nemuwa obufumbo emirimu ne gitambula wadde akolera ku mawanga naye enjiri eno yemuwonyezza yemuyambi naye takkiriza wadde okubaako kyampa kikola omulimu gwange ne gubeera nga guzizibwa tegutambula kuba twalibadde ne ku radio naye twateekayo dde obubaka obuwulya abantu abatasobola genda ku TV. Kati Katonda n'asala omukyalo bambi n'afa. Oluusi abantu abamu bajja kugenda ng'obulamu bwe bwalibadde bukyaliwo oba bafiire Mukama byabategekedde oba bakole ensimbi zaabwe ate zibeere nga tezibaganyiddwa kubanga tebamuwadde kukola mirimu gye. Ono yalina abatume 12 Yesu naye ate bo baali tebalina bwe bajja ssente naye ate baalyanga kubanga baali ku mulimu. Bassebo ne bannyabo gwawonyezeddwa naawe kikukakatako gwakola abaako byofunye obaako byowonye baako byosumuluddwa ng'oyita mu njira eno gyozze ng'owulira oba mu ggwanga oba wantu wonna tusobola okubanga tuwonyeze ddala. Kanjogere ku kino nakyo nkigaziyeemukko katonotono. Nabagamba nti COVID yasoboka namumanya naye saamanya nti COVID Mukama nange aliwo ekirwadde naye ekyo temukikolako. Njagala abantu basooke bafunemu okuyiga. Ate COVID owokubiri yali ajja era n'amundaga ng'ate agenda kuba musufu ne ntula n'abooluganda ne mbabuulira Mukama ndaze ekirwadde kikomawo naye tukole kino na kino na kino na kino obulwadde obwo tebugenda kulabika. Wenjogerera COVID ono yali ajja mu Uganda senga osanga ate abasinga muli bafu ninamwe mwawonyezebwa ng'eggwanga Uganda. Kati bwe mba mbabuulira enjiri mutegeere nti Katonda atubanja omuweereza n'ebyo abawonyezeddwa. Tolowooza nti bajja kumala kussaako mikono naye olwo kye tukola ne kiwonyeza awamu abantu ne tubabuulira kino tukikoze ne kiwonya abantu kino tukikoze ne kiyimirira ate abantu ne balabira ddala ebikolebwa nga webiri bingi babirabyeko ne biwonya abantu ng'era bategeerera ddala nti ekyo kibadde tekijja kusoboka
ekyo kibadde kigenda kufuuka kizibu nnyo mu maaso gaffe. Oluusi ne tubasabira ebirwadde nga bizze, tugamba kino kigenda kubeerawo, najja kuvaayo ng'awonye, lunaku lumu abaana kino bankyogere bankireke, kale nakyo kankyogere. Lunaku lumu nabaga nti kantume bamalayika ba Katonda, Kabaka Mutebi gyali ajja kuvaayo nga mulamu, netumukolera wano ennono, ajja kuvaayo nga mulamu. So embeera ye yati yali nnungi, tetugaana n'eddagala lyo lyakola n'ebirala, nene tukola ennono zaffe kubanga tusobola okukolera n'omuntu ataliiwo. Kakati naye bw'aba awulira kimukakatako naye okujja okwebaza Katonda oba okuba ku mulimu gwa Katonda ky'ateekako, kubanga obulamu bwe bukyetaaga okukolera, naye ate oluusi tuyinza okugamba nti ye kitumenya kiki, so nga ate tusobola okwongera okukolera ddala omuntu n'ateerera ddala. Abo ne bagamba ki ekitumenya kiki, n'abantu be tukolera ne Katonda aga nti mubaleke babeere n'embeera zaabwe, so nga ate si kye twagala bassebo ne bannyabo. Kivudde nga naawe kikukakatako ampuliriza mu kuwonyezebwa kutuwonyeza okwenjawulo nga tulinako ebintu bye tujja tukola. Ebimu tetwagala byogera bya kyama, n'ebimu ebirabikako tubyogera, tekyo kyali kijja ne tukola bwe tuti ne bwe tuti, nga n'omulembe guli ogwaliwo omukadde tegusobola kukola ekyo, era nga teri ayinza fubutuka n'aga ntwakola bwe kityo nakivaawo. Tekisoboka. Era COVID omulaba nti yasigalamu omutonotono oli yasooka. Waliwo ebyokukola by'omumaliriza weebiri, naye oluusi tuba n'ebyokukola bingi tetusobola bikola byonna. Kyovula abamu batuuka ekiseera ne balukukolola ne tugamba naffe katubaleke bagira bakolola. Bwe balire tegeera balijja ne tukola omulimu. Byokukola bingi weebiri, ne bibaako abasiiba abasaba, abakola kino na kiri. Kaakati omuntu asiibe talina na kyagenda kulya, musumba tojja kusobola muwanira mu byonna, terina bateekamu ssente. Kale kiva tuga nti tugira tubaleka bakola COVID gwakyaluma agira abaluma mpola bwe balitegeera balitwegattako ne tukola. Naye bassebo ne bannyabo tetubasalira musango, ne tubabuulira amazima ag'okukola. Kaakati ate endaga abantu abeegattanga ku buweereza bw'esikola abatume 2 nammwe tubayita okutwegattako. Bano bwe baawuliranga enjiri beegattangako naye ne bawaayo era ebintu. Somonyi lwabeerewo 47 bikola abatume 2 ne batendereza Katonda. Manya olunyiriri 43. Buli muntu ati ebyamagero byakolebwanga abatume bonna abakkiriza baali wamu ne babanga bassa kimu mu byonna. Ebyobugagga n'ebintu byabwe babitunda ne bagabira buli muntu bwe yalina. Bano baateekanga mulimu gwa Mukama n'essula ey'okuna nawolonye 32 kibiina ky'abakkiriza tugamba abagenda okukkiza otwegattako balina omutima gumu n'emmeeme. So tewali muntu eyogeranga nti kintu kino kinina kyange, wabula baabanga nabyo okukola omulimu gwa Katonda kyengezaako bagamba. Kati wano Katonda yakola nnyo, buli awulira ajja twegattako bassebo ne bannyabo. Tukukubiriza nti ensonga y'okusooka kutegeera bwe tunaakola omulimu guno, eri Bayibuli kyebagamba nti tujja kwegatta tukolere wamu. Okukolera wamu kitegeeza nti Pulezidenti ajja kuvaayo abuulira enjiri, Kabaka Mutebi ajja abuulira enjiri, Minisita ajja abuulira enjiri, MP ajja abuulira enjiri, bassebo ne bannyabo. Naye naye ajja kusituka agambe nti bwe kiba kyetaagisa bukadde 5 oba biliyoni bwezi tuziteeke mu buweereza buno, tugule ettaka bateekewo ekizimbe oba tubawe ebizimbe bino oba tubipangise bakole omulimu guno gusaasaane, tuteekemu ebyuma ebikola na bino ebisobola okuyamba. Ekyo kyonna kwe kukolera awamu, kubanga ffenna tuwonyezebwa. Katonda kyayita okukolera awamu kuba abantu beebuuza nti Mukama eggwanga linaakolera litya awamu. Tekitegeeza nti buli mwajja kujja ku TV wano abuulire nga bwe mbuulira abatakisobola. Abanaakisobola bwe tunaagaziya tujja bawa ama-TV babuulire. Abasomesa basomese, abateekateeka bateeketeeke, be tutendeka okusiba, be tutendeka okukola bino, n'okuyigiriza okutereeza ebintu ebimu nga birina okutereezebwa. Kubanga ebimu birina okutereezebwa nga abantu bayize nti nkola ntya bwe mba nasobya. Tusobola okwenenya mu maaso ga Katonda ekitaliwo n'akusonyiwa kubanga kyaggwaawo. Naye ate omuntu wabaawo gwe wakikola era ekyo asobola naye okuddayo gy'ali mugamba munne nsonyiwa nakola ekikyamu kino. Then ate bwe kibaako endagaano erondoola oba ensonga endala, ate era ne tukulaga biki ebikolebwa eby'omwoyo, endagaano eyo n'ovaawo n'owonera ddala. Kubanga omuntu yeenenya n'alaba nga ekirwadde kigaanye, bantu bangi beenenyezza n'ebirwadde ne bigaana kubanga birina endagaano zaabyo, birina n'enkola yaabyo ndala. Naye tunaabayigiriza tutya nga temutaddemu maanyi bassebo ne bannyabo. Kakati mbaagaliza obulamu obulungi buli ampuliriza, neggwe Katonda gw'alumiriza ku mutima gwo. Era nsaba akubuza otulo oleme okwebaka. Essimu zaffe zibeerako n'obuweereza bw'obulwa ne kati mumanyiwo abasinga bumanyiwo, n'essimu zibeerako. Sobola tulunyako ku ssimu, ne bwe tosobodde tulaba n'ogenda ku Data TV n'oga nti mwenna mundagirire abantu bano bwe bali, era ojja kutufuna. Ojja tufuna tukolage ekyokola tukole omulimu gwa Katonda. Kambasabire essaala. Kitaffe ayinza ebintu byonna, koma ku mitima gy'abo abawulidde, abalina emitima egikkiriza, abataliimu bunyoomi na kujerega mu linnya lya Mukama waffe Yesu, obakozese bw'oba oteeka okuba abasaale mu maaso, okuwa omukisa, n'abalala banaalaba nga baweereddwa omukisa. Manyi n'abalala bangi bajja kukyuka tukole omulimu gwo. Sabe emirembe gya Mukama eri buli muntu yenna awulidde nti bw'awaayo ssaddaaka
emirembe gijja gisobole okugenda gye bali maybe bateeseteese oyo ategeka okujja n'oyo alina kyateekateeka mu linnya lya Mukama waffe Yesu okiteekeko omukisa omukono gwo kubanga nsabye essaala ate okiteekemu omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu kubanga mpuliriza ate naawe n'akukkiriza abankuumire.